Amba mu bwetwaze bwaffe obw'emyaka 5 ojjako ena tukyali mu buwambi. Tetusoloza musolo, tetukola kiki, baatulekaawo ng'ekifaananyi. Naye nze kyenkugambye nti omukulembeze yenna alijja nga ategeera bye twogerako agenda kufuga Uganda. Kabe kasingenda okumugamba nti tiwakulonda tutambule butambuzi. Tuwanga tujja kubanga tweyagala era nga tweyimirizaawo. Fitina eri mu central government yeri mukulembeza bakaka wa Buganda. Yabalemeza Buganda n'egiremaza. Obufuzi bw'amatwale twabukomya era kyekikulaga nti ani abadde akulembera Uganda ayibadde Buganda. Kyova olaba nti obukulembeze obufuzi bw'amatwale Buganda yalina kubusitopinga nti tubuvuddemu ne tulyoka tutandika feezi empya. Bw'oba weebuuza nti Buganda yeeruwa tunuulira endagaano y'olwenda we yayisa obuvunaanyizibwa bwayo. Bazirina nga nti kyenda kugambye temu bukyayi yeesasuze ebitaliwo nga naye bijja kutwaliramu n'abaana bo bazzukulu. No nga bannayuganda tujaguza obudde bw'okuteekawo ki eggwanga eppya olwo bakubuuza nti Uganda emaze ewangadde emyaka emeka nti 59 ng'ensi. Kubanga giri emirala gye twogeddeko gibadde ng'obukulembeze bwa Buganda. Nonfuna tulina okujaguza olw'ekyo. Tebakyatulondera gavana n'abagindi n'ajja wano. Alright, mwenaba na flash lachano Uganda tweyanze gemwebale kwekumira ku mpewo ate mwebale kubaawo. Twebaza omukama Hajji obulamu bwatuwadde okusigala nga tuli balamu era twebaza omukama okulaba nti mukadde waffe Haj Nadduli Katonda mwadde obulamu. Hajji obudde obusinga tugamba boogera ku Buganda naddala mu Uganda ennaku zino be boogera ku linnya ali Haj Nadduli oba okutte ku Buganda. Kituufu. Buganda byomugikoledde bingi bye bakoledde bingi nanti yennyaffe. Olinayo omulala gwesonga gwomanyi. Ate wali. Olindira era nange nesiimye okubeera ennaku nno Hajji nange seebu nange kaneewaana kukyabeka nnyumye. Onyumidde ddala. Tuli munnyaffe Buganda, Uganda. Nange olunaku kwatwaga era bw'otegeeza ebintu bibiri oba otegeeza kimu. Bw'otegeeza Uganda era oba otegeeza Buganda. Bw'otegeeza Buganda ne Uganda oba ogitegeerezaamu. Weewaawo. Olunaku olwaleero Buganda byafuna obwetwaze. Ennaku z'omwezi nga 8 ogw'Ekkumi 1962. Ekitegeeza Buganda okuva edda nga nsi yayo nefuna obwetwaze. Ne Uganda gye batuga independence y'eggwanga ddamba nefuna ennaku z'omwezi nga 9 ogw'Ekkumi 62. Kakati tekintabula bwongo nemba njagala nnyo okumanya n'abatulaba ate abatulize nabo bamanye. Buganda yafuna independence ennaku z'omwezi 8 ogw'Ekkumi 1962. The entire nation nefuna independence nga 9 ogw'Ekkumi 1962. Kiki ekyali waawo yalimbira nye Buganda kugambye yakwetongolebere tufune Buganda mu Uganda bitutabula. Kakati independence enyu kitegeeza ki eri ensi yaffe naye nga weewaawo yoga nyaffe Buganda olw'okutuuka ku mazaalibwa gagameka 59. Ffe baani abali mu eno celebration. Era naffe okwambala bwe tuti kitegeeza tuwadde ekitiibwa Buganda olunaku n'ebyalukolerwamu lwa Buganda. Independence ya Buganda etegeeza ki eri ensi ate naddala bannabuganda okutwaliza wamu. Tugenda okutwalira waawo tutandikira awo. Bannayuganda bannange nammwe abali mu diaspora abatulaba era abatuwuliriza olunaku luno lulina entandikwa baga nti ekiriko entandikwa kibaako n'enkomerero. Mu mwaka gw'1894
nga Lugadi agenze ne East African British the Imperial British East African Company yali y'Abangereza naye nga si ya gavumenti naye nga y'Abangereza nsuubuzi bwe yajja neekola endagaano ne Mwanga nti bajja kubakuuma kaakati kampuni bweremererwa nga abakozi baayo babayise kiki ekyava mu ekyo kampuni eyo yasanga neegwa mu wakati w'entalo z'eddiini wano mu ggwanga lyaffe abasiraamu balwana n'abakristaayo abakristaayo balwana n'abakatuliki nekyetooloola kaakati okuva mu mwaka gw'olukumu 1989 Lugadi n'atakola magoba paka mwaka 1892 bwe bamuyita n'agenda naye nga endagaano esigaddewo eri ey'obukuumi bw'okukuuma Buganda n'alaba ng'ate wansi emaserengeta ga Buganda eriyo ensi gye bayita Tanganyika naye nno gituuma erinnya eryo baagatta ensezi baagatta area eya Tanga ne bagattako ne area eya Nyika nefuuka Tanganyika byali kaakati Lugadi kyava ategeeza gavumenti ya Bungereza n'ategeeza amasomero amanene institutions zibikibe nti kyalibadde kirungi gavumenti ya Bungereza egenda etekinga over obuvunaanyizibwa tutaddewo okukuuma eggwanga lyo naye bwe munaalagajjala Germany wansi gyeri Karl Peter gyali ajja kujja agezze naye nga yali tuyambye bulungi okusinziira awo okugunjula n'okuteekateeka amawanga g'omu East and Central Africa kaakati Bungereza neesobola okukigaana kati kyebabagamba nti genda osindikeyo omuntu anaakola survey kusindika Sajjera Depoto najja mu mwaka gw'93 gwonna gumalanga atambula era n'awa lipoota mu mwaka ogwo nti kiri wase Bungereza okutwala ekitundu kiri newankubadde yali alaba ate gavumenti egende esikire ebintu by'amakampuni kale nekyadda ku ekyo mu mwaka 1894 eyali lipoota neefuuka endagaano yassibwako omukono nga Bungereza ekkiriza okutwala obukuumi bwayo eri Buganda nga bwali bulagaaniddwa Lugadi olwo netufuuka protectorate kaakati era olw'ekyo ne gavumenti ya Bungereza yatwala Buganda ng'eyingira Ministry ya Foreign Affairs onfuna okumala emyaka 6 kaakati batuuka ne bagamba naye abange tulemereddwa kaakati ffe tugenda kukola ki bye tunaakolera abaddugavu bano kubanga mu ndagaano tebyalimu kaakati nukukola okuteekateeka okuteekawo endagaano y'olukumu olwendo olwereere egabanye obuyinza wakati w'ensi mmeka ensi bbiri Buganda ebe n'ebyayo gye bakuuma ne Bungereza ebe n'ebyayo ekuuma kwe biva kaakati okuva awo bino by'owulira ttaka nsozi migga nnyanja bibira ntobazi biki ebyo bigabanirwa bano nti ebintu bino byetaaga okugabana bikuuma environment tuka tubikuume bo ne bakuuma ebibira ne babawa emigga ne batwala ennyanja ne batwala ensozi obiraba ebyo ne bidda mu bukuumi ne batwala n'ettaka mayiro squamalozi 9 nga bamaze okuggyako erigabiddwa ng'abataka betwambalidde amakanzu gano babawadde squamalozi 8 nga buli kika buli mutaka n'ekika kye babawadde squamalozi 8 bagende bazikube buli abantu baabwe gye bagira ki gye bali
okategedde akantu ako nkategedde Haji kaakati ogwo omulimu bwe guggwa endagaano eteekeddwako emikono tugiyita naye nga tulwanagana n'abazungu n'abaswayiri batuyita Uganda ate gwe omuntu Waganda ensi bali bagiyita Uganda mu nzivuunula bano abaswayiri gye bavuunulirangamu ki Abangereza kaakati ye olw'okuba Omungereza tasoma wu asoma ani yu ddamu akantu ako Omungereza teyali tasobola kwogera binga tasobola kugyogera nti Buganda yali asobola okugyogera naye interpreter ye yamubuza inchi ilikuwa Uganda ensi eno bagiyita ani Buganda naye nga ayatudde era kyobula bawandiika ku Ssekabaka Daudi Chwa nga kabaka wa Uganda twali tuzzaako Ssaabakooki Weerakai bayita Erakai naye essaza baliyita ani ekyo kiba kivuga bagiyita Kamuswaga twali tuzzaako Kamuswaga nga wano obwakabaka bukomyewo bagenda okusoma ku kiwandiiko nga kisoma King of Uganda bagamba ate wangiri kyoyo nga Daudi Chwa the King of Uganda kale nno bwe tuba tulongoosa endagaano y'olwenda bano bagamba kino mwakitegeera bubi tetuli wu tuli bo kaakati neeno wu ogiraba ketugizze mu mawanga ago agagenda okujja okutwegattako olwo tuzaalukusa ensi 2 Buganda amu ne Uganda olwo Uganda etandika mu mwaka gw'olwenda kale nno bwetandika bali be baabaleeta newankubadde baabaleetera mu ndagaano yaffe tebaabaleeta Mmengo baabatwalanga Kampala olwo ekigambo Kampala kyo kijjawo kitya anti kyo kya olusozi luno oluliko omuzikiti gw'Abasiraamu lwe lwali Kampala era n'abasoga bakyenyumiriza nti be baakatuuma kubanga zino entwande ziyise ki enjaza oba enjaza bwe zityo bo baziyita Mpala zino ze balya nakati akasozi ako Kampala akasozi ako keezo enjaza ze balya kakati zifaananga nseenene nsolo ifaanagananga ng'engabi oba embuzi Empala zafana mga zikob kaakati olulugadi yali asimbye amaka ge nga gali Kampala Mwanga asimbye amaka ge gali Mmengo kubanga yakubawo olubiri mu mwaka 1884 ng'alidde obwakabaka kaakati mu ntambula y'ebintu ebyo enfuga gye baafugangamu bali naye nga batambulira mu ndagaano eno ey'Olukumi mu ndagaano omwali baga nti Omuzungu n'Omuyindi tebaaguzibwenga ttaka era bino by'oyinza okutunuulira mu baabireetangamu nga visual aids okulaga abantu kiki kibandikoze ne bajja mu bitundu ebimu ne basimba amasamba g'amajaani wala ne basimba ebikajjo wala ne bakola batya naye ng'ensi ettaka era ne gusaawa yaleero bw'oba ogula ttaka otunda ttaka gwe Omuzungu n'Omuyindi agulira mu ggwe kubanga endagaano eri temukkiriza be munaatunda bayinza okugula eggwanga lyammwe ne balimalawo bikyasoboka kati bisoboka ate etteeka twalabako Omuchina ng'akutte emundu bw'ati agamba this is my land buno butufu bw'abakulembeze bano abasirikale abali enguzi butufu bwabwe anti bwe babala okumuwa essente olwo afuuka kipapeti
bakikozesa bukozesa niajoloza endagano y'olwenda eyo is it inactive oba bajiwumuzaamu mu bintu ebyo neewummula etya gwe ensala ezo zakyuka zikyaliwo sikuumwa ndagaano eyo naye ebisigadde bigenda bikyukakyukamu anti bigenda bikyuka omulimu guno nga bw'onoogulaba Buganda yasizinga enkata neyeetikka omugugu ogugisukkiridde obunene gutya nti lyo lino lyali eggwanga limu ne baleeta Tooro ne baleeta Bunyoro ne baleeta Ankole ne baleeta Kigezi ne baleeta Busoga ne baleeta Abanyuli Abasaami Abagwere ne baleeta Abagisu ne baleeta Abadaama ne baleeta Abateeso ne baleeta Abakalamojja ne baleeta Abalango ne baleeta Abakyoli n'Abarugubala nga abo ye West Nile erimu obuwanga bungi abo bonna babateeka ku ndagaano ya Buganda anti kyekyo kakati independence eno ekikintabula obwongo lwaki tulinamu gano amawanga agano agasooka asatu Buganda Bunyoro Busoga enjawulo eri wamu abo abasatu mwabo abasatu oba katugambe Ankole obadde ogeresa ebweru nanti kati ngeza okulaba zino ennyukuta zino ezisooka B Buganda B Bunyoro B Busoga kaakati enjatula ezo okuziwandiika zaavanga ku mawanga gaabwe kubanga eri Bunyoro era etandika nabyo nabbu ate wali gituumye eki naye bukye baba bagiyita Bunyoro kitala nga obwa kitala obwo bwe bwakabaka bwabwe Bunyoro kitala okiraba Busoga era obalaba nga babaga nti bakyabo Basoga bwe baba nga Basoga n'olwekyo bava mwani mu Bunyoro mu Busoga ate nga Bunyoro ye bazaala anti eri nsi yeetongodde erimu baki Basoga eggwanga lirina kubeera liki Busoga weewaawo kaakati kyobudde olaba nga Ankole bo batandikana obalaba kaakati bo kyebaba babalekera ekyo Ankole kaakati nno neryo ojja basanga nti Bonyoli Bagwere Basaamya era agenze nti yagenze Busaamya kubanga agenze mu Basaamya olowooza lwaki Bunyoro yo teyafuna independence yaayo ate nayo lyali ggwanga nga lyetongodde ate Buganda teryafuna ndagaano abo bonna benkulaze tebalina ndagaano ntongole za Bungereza ezo zabanga internal agreements so seeri eteekebwako ne mu lukiiko lw'amawanga amagatte tino Bungereza yefuga eggwanga lino Buganda nga yali yamaanyi okuvudde yamaanyi so independence eno omanyi era mbabaza mwenna abatulaba enyamba gye twambadde leero tugamba tuyozayoza eggwanga Buganda olw'ameefuga gano kati wano bwe tuba tuyozayoza Ssaabasajja olw'ameefuga gano naye olw'okuba obwakabaka bwe bwadda wano mu 1993 abantu baalimu omuzungu kayita ka trembolism omuntu okubanga alimu akakankana ak'ekiwuggwe kyova olaba nga lunaku lwa bulungi bwansi naye ng'ekigambo ekyo tekirina ddala wekikwataganira ne kye tugamba so buli nnaku z'omwezi 8 October tujjukira meefuga ga Buganda kubanga omwaka ogwo
olunaku olwo ebyo bye twawaayo bino emigga ennyanja entobazi ebibira ensozi obiraba ebyo mu biwaani kwini mu ndagaano y'olukumi olwo abizza mu buwandiike nti ebintu byammwe biibyo kugamba obukuumi bugize eki bukomyewo bukomye olwo obukuumi bwali bumaze okukoma nga tayinza kutandika bibiri naaba akyalina endagaano ya Buganda ey'olwenda kubanga bagirongoosamu emirundi ng'esatu bweba mu lwenda twagirongoosa mu 55 bweba mu 55 twakola okukola 62 ogiraba kaakati nga tayinza kugamba nti ntongozza eggwanga Uganda ate ng'ebyaffe obukuumi obwaffe tannaba kubugiraki kubuzza kyeyali azza ebyaffe emmengo lwakuba abantu balina obujja ku bannaabwe tulina okuwerawo twali ku mikolo nga gino omukungu omugolabya ddala nga mukungu mukulu naga nti wa Buganda yeefuga ddi nimugamba ti wa mukungu lwaki opapuka gwe ku nsoli nga ataaliko ngolaba emyaka gye gwolowooza Uganda yavaayo bubi neegwawo bwetyo terina ntandikwa yaayo yatandikirawa gwe oyinza okundaga nti ani yali akulembera Uganda eyakola endagaano n'Abangereza yani taliwo kubanga twalina mukulembeze muddugavu atugatta awo bali baba tuteekako kubakuliza wamu naffe tusomese ffe tuli kubanga ebeera abeerogozza obwo bukyayi bwa Buganda ne booli tukyawo lumu obote bwe yali bakuza emyaka 10 okuva ku kujja kwa speaking grant ya speaking grant yajja mu mwaka gw'1862 nga bafulumira Tanzania oba kati Tanganyika n'asanga Muteesa asooka ku lubiri Rubaga awali ekereziya owali olubiri lwe kaakati n'amalamu muno emyezi 6 akati bw'aba mazeemu awulidde atowolokosa abaana ne tuba twandyagadde okulaba ku nnyanja ekulukuta kakati n'ategeeza minisita we owa tourism Sembuzi omutambuza namugamba mutwala oyo ku mugga guli Kiyira tebaayita wano ekkubo we liyita baayitira eno gye bajjanjabira ab'ebigenge enyenga eyo ne basala ne bagenda bafubutukira ddala wali ku mugga toliraba ekkubo eriveeyo ekyaggweyo nti eryali lino baatemattema oluvannyuma tinga twetooloola abalagawo ne tuyitira eri ne batema ekkubo ng'ekibira ekyo kyali kibatiisa nnyo kibakalubiriza mayiro 7 ne bayuza awo kaakati bwe baagenda emikolo tebaagikolera eno ku On Falls Dam Speak we yayimirira emikolo baagikolera mitala weeri ebusoga sooka oyimirire bw'ovudde ebuvanjuba ng'oyimiridde ebuvanjuba ate gwe ng'ennyuguta esoma nti n'ayimirira awali ekiriro ebugwanjuba ate gwe oyimiridde buki buvanjuba naye wano kyenjagadde okukolaga Abu Mayanja yagamba ekitiibwa oyo tinewunikola mutya mu bukyayi obutuse ku ggulu ebyafaayo tebigenda kukyuka kubanga sipiiki teyafuluma Kenya yafuluma Tanganyika najja wano Kabaka n'amuleeta wano kale n'olwekyo abo abalina endowooza eyo bangi abalala n'akaaya n'obutamanya nti ate kale kiki kaakati nano nange kyeŋŋamba ti ekigambo tukitereeze tugambe tunoluneka mu October 8 tulutongoza kubanga lwe lunaku Bungereza lwe yazze ebyaffe twagiwa ng'etandika obukuumi bwayo gye tuli
ennaku z'omwezi nga 8 yes ogw'ekkumi 1962 lwezza Bungereza luyazza ebintu bya Buganda ebyagifutumisa protectorate yali atukuuma naye ng'atukuuma atya ng'atukuumirako ebyaffe bino kakati mu kubiza ekyo kifuula kireetawo mefuga kiba kikonfaminga nti obuyinza kati babuzizza katwefuga kata Uganda yaleta fitina omukulembeze ogwo yaleta fitina gamba tufunye independence byonna byalejja tusegeke anti kye nakugambye gwe oyinza akati yali badde alina amatwala abiri ng'ate alina Buganda ng'alina ne Uganda tuba tweryamu bwezingu webale nnyo kiyaba agamba nti ebyammwe bye nali nkuuma biruwa bibino ne gavumenti ya muyiyi weri ne bwagiyusoma genda ononye ssemateeka ow'enkaaga mu ebiri alimu ssemateeka mmeka eyo ya Buganda n'eya Uganda omukulembeze ali mubuyinza ebiseera ebyo yaliwo amaanyi mu Buganda ate yali Kabaka Muteesa olubereberye ono Muteesa owokubiri olubereberye yakoba 1884 eyo newajjawo omwanga newajjawo Chwa kyoliko amakulu gaakyo ono Ronald Mwenda Mutebi omutanda ali mu kulamula Buganda essaawa zino yaliwo nga baza ebyo ebintu babikwasa kitaawe omugenzi Muteesa owokubiri kubanga kyafa 1939 ono n'atula ku Namulondo 1941 endagaano ezo Buganda ekyabirina gyebiri ali byalagawa gwebuuze byasaba basaba Museveni babisaba babijja mu ndaga mu kiwandiiko ki ekyo kyennyini kyekyo basonako busonyi zebyaffe kuba babizza dda era ekyateekesaawo Buganda Land Board yatandika mu mwaka gwa 1962 nga bazzizza bino ettaka eryo biki byonna ebikuumira omwo kino ombulidde ekipya era mwenna bali ku mpomwe bali okukkiriza Hajji okusigala nga tusomesa bino ebyafaayo bannange mubyetaaga mwamala batabimanyi tufaayo nnyo okugamba tubikomyewo kugamba tubimanye nti nno independence ya Buganda yajja bwe okujja okufuga eggwanga lino nga ebyo tobitegeera otawaanira bwereere ozze kututta kubanga ojja kubeera mu ntalo baleeta bino biwakanya baleeta bino bikiriza era yoga Buganda era mu gwaka gw'1958 ye gavana yasembayo baletera bakutusa abanaatuyingiza mu bwetwaze bwe yali Emmengo ng'asiibula yagamba ngenze era tugenze tubagalira emirembe okuyingira mu bwetwaze bwammwe naye nkubira omulanga bannayuganda bannange okwebaza Buganda olw'omulimu gwekoleredde eggwanga lino si bannayuganda bannange bokka naye ne entire of East Africa kubanga endagaano y'olwendo eno teyakuumako Buganda yokka teyakuumako Uganda yokka n'amatwalo agatwetoolodde gakuumibwa nange singa wakine ebunyolo yawe lyefunyeeko independence yagifuna ate ebyayo tebirina nati nayo njagala ebeere nga Buganda ekole celebration eyo kaakati celebration ejja gikola naye lwakuba mpozzi nga babadde bakyetya bweti naye erina olunaku kubanga olunaku bwe bawaŋŋangusa Mwanga ne Kaabaleega Bunyolo eringa eyali esanguddwawo era baali bakola endagaano y'olwenda ne bagamba abeeno nti Kaggwa kyowa nti lwaki Bunyolo eno tetugigatta ku Buganda naga nti olwolesa ekizibu tokikolera ddala oyo ffenna mutusibuka oyo jjajjaffe oba tebategeeragana butegeeraganyi
nga nebituliko tebabitegeera ekyo tekibajisaawo iye muzungu neyitunako naga nti eriyo n'omuddugavu aba n'amagezi agatuukaawo n'alikoganizinga munne balome tuli bamuntu nsolo nga tera tujja kuba mu ngalo bunyolo bagigaseko era nali toolo nga ngenzi nali nsuzi tusuzeeyo toolo naye nga twagala kulinnya nsozi z'erwenzooli eyo nempulira ku rediyo yaabwe nga boogera kuliko aboogera naye nga boogera mu lulimi lwabwe naye nga olusinga nduwulira naga nti abaganda abo njagala mubaagale kubanga basimba ekkuuli mu kubeerawo kwaffe senga bakkiriza nti bunyolo bagigatte kuki ku Buganda nettoolo yaligendeddemu kubanga naffe twavweri Haji kakuli nze nga tukyaliko ebyo n'obudde obutusinga nabye ntera okulowooza nti Buganda bunyolo busoga toolo ne bamala bagamba kakati mukkirize mugane tugenda kukola ensi yaffe aba president batumujjawa mwabo atabula tuteesa tugamba kakati kyekisanja ekisooka Buganda ekyokubiri ave bunyolo ekyokusatu ave busoga ekyokuna ave toga tugenda tukola betu kwa bintu bino okutambuza ensi yaffe Uganda twetagisaamu unity and diversity tenga the respect of one another naye ate buli ajja n'abagala abakolemu eggwanga eddala buli mukulembeze ajja gwobote betwamuwa tetwamuwa 62 waite emyaka eyi ena n'azinda Buganda era nalaga nti Buganda ekomye wano olwaleero there is no more Buganda again oyo yani ye obote wawali ekokolo kimanyikiddwa mu nsi yonna ali Haj Nadduli yagamba oba tojja kuyitawa ni wano ne ate ng'ekkuba erimutwala ekokolo liriwa wano nogamba oba tajja muyisa wano ate ng'ate mu kukyogera nakyogera nga nnyina enthusiasm nti tulina abaana abaakweka emmundu zo gagamba nti zonna gyeziri endala mweziri muno naye nga ziri mu ttaka nabaga nti si yona yatuttira bajjajjaffe bakitaffe banyaffe tajja kuyitawo najjayo bazuuka oba anti-tanka onfuna n'agenda akubaka kofini ako kebakulula tasirira ne bayoola vu ate tuteekaawo obukyayi nti omulambo gwa mutabani bwaffe bagwokera gindi muyise eri mwabadde mujje Zambia mwaze mukulule alina obusungu alina obusungu kyo kimanyikiddwa Haji yagamba mulambo gw'obote tegujja kuyita mu Luweero naye nga kyekituufu wakyo mwalina ensonga ezaali zikubya obote bannange byonna byenkunnyonnyodde yatutta 66 n'ateeka mu kafyu emyaka 5 kafyu teyakatandika n'ateeka mu kafyu kyoliko n'omukulembeze waffe asoma script y'oli ali ku notes z'oli n'ateeka mu kafyu emyaka 5 n'atufuula the state of emergency emyaka emeka 5 kaakati nga zino drone zolaba nga neri naluli bazitunona banona basuula eri mu Luzira tudde ku independence kwa musajja ono omusajja Obote naye okay Obote kituufu teyali mubi yenna abagamba amalwaliro amasomero biki amalwaliro ng'ogazimbira baki botta nsooke nkwokye nkuleetera eddagala dagi nedda kati oneebazaako ki independence ya Buganda ezaje sigo kunsanyusa nti olowooza obwakabaka wa Buganda okutwaliza wamu nga byendaba omukulu kitaffe oba baffe omutanda bwe yavudde Bugirimani yanisane sepwat
ndoze kyamukomeza ebimu ku ebyo okujja mu celebration celebration zabeerewo ayina okubaawo kubanga tubitambuliza ku ye naye ate yajja olowooza ye government wewulira nti no Buganda they're celebrating their independence olowooza bawulira ki baawo naawe ebitoleeta byakyana kito oli waddamu ebyalo alinga atalowooza tamanyi evolution z'amawanga bwe zitambula nze sisi bantu balinamu that feeling nti ya Buganda ekyo lwakuba ebirowoozo bito yennugu fitina bw'obanga otegeera kaakati iye amaka ga president tegaliiko gano nti nga nannyini maka amakoboka sigamba eggwanga maama waffe Janet Museveni talina byalina kugamba nti bino mbikola bazee wange akkiriza abirina byebyo niyerekaga nti omuntu omufuga nga ndoddo nti kyonna kikyo amaaso galaba gadduka wegali gayamba kibigere kulaba nti dduka ng'otunula eno buli omu alina oyinza okuba ng'olaba naye nga amatu tegawulira bomu oli wakubirawo amasasi oyimirira ate odduka ogenda gye gabwatukira anti olaba naye togeraki tolaba towulidde kaka bakobe bomu walinze nziruke gye bwatukidde ate anti oba okuba towudde bwe bwatuka gutambula buki butambuzi olaba bulabi ng'oguse ku musajja nagamba nagati ebigere bintunze so amakulu gakyo nti no bakabaka ba Buganda mu celebration eno eya mefuga ne Uganda ensi yo n'okutwaliza wamu yali badde eteekako ettofaali tujagulize wamu lwaki tekikolebwa ekintu ekyolowoozo kumbiraze nzolaba ebintu balemedde bintu ng'ate oleeta ebyo kati omuzungu we yabireetera n'abiddiza nnyini byo gwaliwo olwaleero wasanga babinyaze lwaki obiremera nga tomanyi gye byava katonda so independence kiki ekyali badde kikolebwanga buli mwaka mu bwakabaka wa Buganda kankose ekyokulabirako nze nabadde ndowooza nti ze w'eggwanga naddala Uganda buli mukulembeze yenna yaliresengawo site empya netugamba nti nno site eriwo Kampala yali ya Ssaabasajja yasooka okukola ki nti azeeko wokubiri simanyi bwabinayisa bobote nibateekako site ejjinja kati nga mukulu Tibuhaburwa yalireseeko site endala eyo Embalala oba wonna wonna naye tewali kikolebwa buli independence so independence za Buganda zo zirekawo ki mukulu ki ogutera okubaawo otwogerera olwaleero Buganda gye twogerako nema eno omulema nga bapoliyo nema teyinza kudduka misinde tesobola kutambula anagiremaza webale central government yeremaza Buganda egiremaza gwolowooza okutunulira ekizimbe kya Bulange kya sente ntono bakigula omwaka gwa 1956 ekyo ekizimbe kye bayita Bulange ekyagulibwako bw'onootunula wali high court ya Buganda gyeri gy'owulira Mengo high court si gavumenti ya Uganda yagizimba kati mu Buganda okubeera nema anti twefuga 1962 ne batuwamba 66 emyaka ena kwegamba mu bwetwaze bwaffe obw'emyaka 59 ojjako ena tukyali mbuwambi tetusoloza musolo tetukola kiki batulekaawo ng'ekifaananyi naye nze kyenkugambye nti omukulembeze yenna alijja nga ategeera byetwogerako agenda kufuga Uganda kabe kasingenda okumugamba nti tiwakulonda tutambule butambuzi tuwanga tujja kubanga tweyagala era nga tweyimirizaawo fitina eri mu central government yeri mukulemeza bakabaka wa Buganda yabalemeza Buganda negiremaza
noloza bintu biringa bimeka okujja ko muso gwe kakati gwe nga tokoze makaago nojja ng'osula wange wano nga nze nkuliisa obeera satisfied wadde n'akatono yenyo naffe ne tubeera satisfied bwe tuba nga tutudde butuuzi awo we are common beggars owage iri sabiriza kyakituufu oyogera bwotyo nti so amakulu gaakyo zino zindependence celebrating zino twalibadde tulina kye tuteeka tugamba nti amajaguzo gano agenda kuz'omwezi 59 kino kye kiba kikolebwa okujjukira olunaku lwe bazza ebintu bya Buganda Queen lwe yabizza obufuzi bw'amatwale twabukomya era kye kikulaga nti ani abadde akulembera Uganda ayibadde Buganda kyova olaba nti obukulembeze obufuzi bw'amatwale Buganda yalina kubusitopinga nti tubuvuddemu ne tulyoka tutandika feezi empya naye ate ojja mu feezi mpya notunulira nti ojja kumala keri yalinga ffe ffennyini era ekyo butulaba nga tubadde tuŋŋamba wano muto wange Mayanja ti munnange leka kudduka sipiidi ojja kwekanga ng'oyise woosula ono Mayanja witaka bw'oba weebuuza nti Buganda yeeruwa tunuulira endagaano y'olwenda we yayise obuvunaanyizibwa bwayo bazirina nga nti kyenda kugambye temu bukyayi yeesasuze ebitaliwo nga naye bijja kutwaliramu n'abaana bo bazzukulu bwe neesiika okugona obeera luddawo ate obawo oli nanti be bano batema muti kwe batudde ng'onojja no naye ate bugga olwokuba osambagalamu oyisa ettabi n'olisooka wansi ndijja likugwako otema lwagunatera okugwa nonda gutaba ne gukutte ate odduka sipiidi kubanga bw'ogerako osambagala kano oyongeramu sipiidi so amakulu gaakyo omutanda olunaku luno ayinza okuwandiikira gavumenti kozi yetasaba atowa oda kakati awo ekyetaagisa kubanga kati buli omu ayagala munne atya kuwandiika kiwandiiko kubanga ebyo byonna bitutambuzza mu ssemateeka mu ebiri era twabyekkaanyaako kiga ti abange ti esigaddeyo ebyapa byaffe 200 gavumenti yaffe eteeka okubanga erekera obuyinza bwayo obw'okwesololeza emisolo egy'omunda kubanga central government yesolooza emisolo egy'ebweru nofuna tiye kino nga babiza kubanga kyoyagala okolere gwenga owa Uganda kyoyagala okolere Buganda ate ne Buganda kyegenda okugiraki okukola ate bw'oba ofitina Buganda lekaga nti Buganda erimu Baganda beerere ne Baganda bo mwebalimu balinamu amafaamu balinamu kiki nabo baba n'emirembe nga tumaliriza ku programu y'obwakabaka bwa Buganda independence gwe nga omuntu nga kinoomu waliwo ensonga lwaki tulina okujaguza independence tuwa ensonga nga 2-3 olowooza singanga abantu tebajjukira tebateekawo okujjukira owaayi oba n'olunaku si lwero lwennyini naye katuteekewo olulufaanana ne bajaguliza mu ssekukkulu mazaalibwa tekyongera abantu enthusiasm mu mutima mu by'okukkiriza bwe kiri Haji yes kaakati nga azuukidde naye ffe waffe mu busiraamu tugamba nti tebaamukwata okumukomerera nanti tulina enzikiza za njawulo obusiraamu bugamba butya yesu teri yamukwatako yafabirwa tojjukira ne sitaani bwe yamugamba nti buuka waggulu ogwo wansi ndaba kyakuwandiikwako nti agenda kukuweereza zimalayika zikutaase zikema namugamba tokemanga Mukama Katonda o okitegedde naye ffe eno obusiraamu butuyigiriza nti bwe gwatuuka
Katonda n'akyusa ekifaananyi kya Yuda ekya Yesu n'akyambika ani ku Yuda. Abayigiriza baali 11 bwagenda okukerenca nga bali bameka? Bali 12 nga basigadde 11. Omu y'oli Yesu mwe yafuukira ye n'abuuka n'agenda. Okay. Tuyanziza Haji. Neno nga kyobadde oyagala kiswa kyetaagisa ye bw'oto kiteekawo ensobo ogigongobazza era abazzukulu bamwe abalijja bagenda kuwookinga bwe batyo bagalantule. Bali baddeko n'omukululo. Ne omukululo gwe bagulaba nti owange eggwanga lyaffe nno lyatandika bweti. Awo kyobulaba nti abalina emyoyo emibi watandikira obukyayi. Okay. Haji tuyanziza. Tetujja kubuusa n'eggwanga ne Uganda okutwaliza wamu ennaku z'omwezi nga 9 olunda ku lunaku lwa 6 nayo Uganda tuba celebrating the anniversary ey'emyaka 59 nga tuvudde mu matwale ag'Abangereza. Ekibuzo Haji nikyembuuza era kidda ku ggwe kabwejumbira w'emyaka egyo. Tulina ensonga okujaguza independence mu ggwanga kwa nali 19 okwala independent. Tulina okuba nga tusobola okwetuusaako eddagala ng'erya COVID-19. Tulina okusobola okwetuuzaako ebintu naddala ng'ebitabo ebintu basics nga tusobola okubyetuusaako nga tetubijja eri mu nsi ez'abakyeru. Independence ya Uganda eyina omugaso mu Buganda kitugwanidde okusanyuka amefuga. Kaakati tubyawule kuno nga bannayuganda tujaguza obudde bw'okuteekawo ki eggwanga eppya olwo bakubuuza nti Uganda emaze ewangadde emyaka emeka nti 59 ng'ensi kubanga giri emirala gye twogeddeko gibadde ng'obukulembeze bwa Buganda. Nfuna tulina okujaguza olw'ekyo. Tebakyatulondera gavana n'abagindi najja wano. Kaakati nga Cohen yali mu Isirayiri nomulaba naye nga mu Isirayiri yakulira Bungereza. Okutegedde kaakati wano tulina okujaguza olw'ekyo ky'obuyinza bwaffe tubulina naye ekitwennyamiza nti tulina omukisa omubi ate ogusembeza abataayagalagana ffenna tubeera bumu. Olina kutunulira nga oti Haj Nadduli yatandisaawo ekintu akolera muligere muti mumulemese bwe muti ate bw'okeera enkya n'ogenda oyita Abachina abali mu kutika embuto abaana ba Uganda. Kaakati oyita mu China tukole tutya? Buganda ng'ebonyabonya. Kale nno ebintu ebyo birina okutunuulirwa, tulina okujaganya. Naye oli bw'aba ayimiddeawo ng'ayogera obulungi bwakyo naye nga bubwe na lubuto lwe. So independence mu Uganda tugijaguze naye nga batubagamba tukole ebyo ebyali badde bigwanira okugira ki okukola. Tulime enguudo, tuzimbe amasomero amalungi, amalwaliro tugateekemu eddagala, we gatali tugazimbe. Naye bw'obanga otunuulidde obungi bw'ensimbi bwe ntunuulira buli bagaba ensimbi mu budget magye ge gasinze ensimbi. Olwaliro ku makya mu New Vision batamye bagamba nti Uganda yegenda abanamagye bagenda kufuna contract ezizimba amalwaliro. Naye kale Katonda yamanya ginange binsuukako entegeera. Balinga bagamba nti no seri section emu etegeera of which is kituufu. So Haji n'olw'ensonga eyo kweyo point nga bw'ogambye nti so tulaba Buganda versus Uganda mu biseera ebyo kufuna obwetwaze. Mpozi nyinza okukuteera wano akantu akayinza okukuyamba okutegeera nti 1894 okutuuka 1962 yali Buganda nga yekulembera eggwanga lino. 1962
221 ye Uganda ogiraba lukumi lwenda nkaaga mu ebiri okutuusa olwaleero Uganda kati obuvunaanyizibwa bw'eggwanga lino buli kwani ku Uganda naye okuva mu 1890 okutuuka 1962 obuvunaanyizibwa bwali kwani Buganda era ensonga lwaki okulaba nga October 8 bajja okukomya endagaano ezo awo tugenda okuba nga twebuuza okuva 1894 okutuuka 1962 n'okuva 1962 n'okutuuka 2021 gavumenti kyawo eyali ekola obulungi mu biseera ebyo okukola kwonna kasita kuyingiramu okutulugunya okunyaga bw'oba ogiisa weegiisawo bwegiisa saba kolugakyo kakati eno kunyaga tekwaliyo nnyo ate banyagaani okulaba n'abali banyaze ebyabwe babizza bagamba twali tubanyaze kino tubikomezaawo naye ate niyo gavumenti ettaka baaliwo abazungu teryadda baatwala lirwa erya Queen kati liririddawa twalina kye baatwala omukuzi aba tatutte bwenkula nga baganda bakuddiza ebya kitaawe take charge n'olw'ensonga eyo mwenna abatulaba mulaba akantu kano Hajji kawandiise nti oba tujja kabateekerako naye nga Hajji yagamba nti 1894 okutuuka 1962 Obuganda bwe wali buvunaanyizibwa kubanga endagaano zaabwe ze zaakolebwa nga k'Abangereza mu Uganda 1962 okutuuka 2021 olwaleero endagaano ezo zetwakola ze ssemateeka 62 67 95 Uganda yebadde ekyali mu kuliidinga gwe olowooza embeera eno gwatulaba atatuuliriza kiki kyolaba Buganda yali ekola bulungi oba Uganda kati ekola obulungi olowooza twalibadde mu gavumenti kikaaki tuddeyo omweri enkadde oba tusigalemu enempi kaakati bw'oba oyagala kulongoosa ne Yesu yakugamba nti buli yonna nzikiriza yeebagalire omusaalaba gwangoberere buli yenna ngoberera weetikka omusaalaba gwo ongoberere ebizibu byonna byetikka ojje tugende kaakati nno n'olwekyo kino ekyo tufuula ekito olinga waliwapo tulya nnyo Obuganda omugoyo oteekamu ebijanjaalo olumonde oyinza n'okuteekamu obumonde obuzungu n'osotta tyolyaki mugoyo naye gukkusa n'okuba n'empi weewaawo kale nawali twagala waliwo ebiteekeddwa okubanga ebyo byaffe benna abantuukiriza obulombolombo bwange nowekyoli anaabutegeera kaakati wabeewo space of governance ereke ebyobuwangwa n'ennono abantu okwekulembera gwakati okiraba Bungereza yatukakanga mbino mbatwale mu East African Federation mbatwale mu gundi kaakati ye mu European Union yaddukayo kaakati bajjajjaffe kye bambuuza nti bw'onootutwala yeeyo mwabo tutamanyi abatatumanyi bw'oli tulekayo tuliva kuvaayo kuliba kutya era endagaano zaffe ze twakola naawe neeri tunaba tukyazisoma nti gwe otutwala luddawa oba kyekyo kyoyagala tuleke fe tujja kwetwala mu East African Federation naye ogiraba abantu tuli mu disarray Abaganda babanja ebyabwe Abatoolo babanja ebyabwe Abanyoro babanja ebyabwe Abasoga babanja ebyabwe lwaki obitwala wa ate tebiriyo gye biri nino lyakubuuza nti Katonda omumanyi nti mumanyi yaani nti ye Katonda omutonzi wa byonna buli kyolaba ate nekyo tulabangako na liiso lye byonna bibye omwesiga otya okumwesiga
omwoyo wa Katonda abeera mu nze. Nze bwe mwesiga, omwoyo gwange bwe gumwesiga, naye mba mwesize. Okay. So n'olwensonga eyo Haji tugenda okukomekeza program yaffe olunaku olwaleero nga tubadde tulaba Buganda, independence ya Buganda etegeeza ki? Nero bweyagala kutereeza Buganda. Biweddeko? Bweyagala kutereeza Uganda. So n'olwensonga eyo mbadde twagamba nti tubadde tulaba independence Buganda byafuna independence yayo ennaku z'omwezi nga 8 1962 ate ne Uganda nefuna independence ennaku z'omwezi nga 9 ogw'ekkumi 1962. Ffe twebuuza kitegeeza ki ate ekyo kyali kirazaawo eggwanga Uganda? Ne tulaba nti ennaku zino Uganda bebe its celebration abantu bakiyayanira ababitegeera, waliwo abo abatabitegeera wadde n'akatono bwe kati. Fe ababitegedde nti nno independence ya Buganda weewaawo yoga nyaffe Buganda tugezezzaako okulaga abantu it's very important okukola gano amajaguza aga independence ya Buganda tugasanyukiremu. Naye ate enkeera nga wakayitawo sawa 2 tezaawera ndowooza. Sawa 2 tezaawera. Ne Uganda wano olunaku lwali lwerumu eno bajja nkya ogenda okuwera saa 7 ng'emikolo egyeno gigize eki giwedde wakati awo saa 7:8 ng'ate kwemu tujja kubanga tutandika kukuŋŋaanira eri. Era kyanema okutegeera ekinsanyusiza nti nno lwero olunaku Buganda Queen luyagiddiza ebyayo bye yali akuuma. Situbibanja bungereza ennaku z'omwezi 8 ogw'ekkumi 1962. So ko Buganda katufunye obwetowaze nefuna mefuga n'okutukonaku olwaleero kutukyayimiridde awo. Era yoga omutanda omuterega asigale nga akyafuga Buganda. Naye ate n'omukulu tibuhabulwa ennaku z'omwezi nga 9 ogw'ekkumi olunaku olw'omukaaga naye ajja kubagamba bwe twafuna obwetwaze. Naye ekikulu kya byonna twabufuna tufunyeemu ki mu ekyo? Kiki ekitegeeza? How do we tell our children 1962 bali batufuga nga tetulina nguudo nga tetulina ma industry nga tetulina masanyalaze. The question is, are we independent? Twaka tuli independent theoretically mu bigambo Haji. Theoretically Uganda eri independent. Practically tetunaba. Tukyasabiriza buli kintu. Ne peni ozazimaisi. Wano njagala okulaga nti myaka gya 5 awo. Gavumenti ya Ssaabasajja yawola esente gavumenti ya Siroon. Yakati gye twogerako nga Sri Lanka. Era esente ezo yaziyita okukomawo nga tugenda kwefuganaga nti zize obuvunaanyizibwa butuddiziddwa. Okay. Ensimbi ne zikomawo. Era bw'ona otunuulira buli kya bbeeyi kyonna ekyolaba mu Kampala omwo. Gavumenti ya Buganda erinamu omugabo. Ku masannyalaze erina omugabo, ku kampani ya bbiya erinayo omugabo, gundi printing press erinayo omugabo. Bingi byonna bw'oba ng'obitunuulira. Naye byonna babirinnyeko ekigere. Okay. Ogamba nti ate waliwo emirembe awo. Okay. So n'olwensonga eyo awo tugenda okukomekkereza nga tusaba mwina ekibuuzo tukibabuuziza mulowooza is Uganda independent country oba nedda? Haji Uganda yo tukyali mu nnaku tukyabula kubanga kakati wawugamba tetulina kujaguza abo ebintu tetubirina. Why should we celebrate? Kakati tucelebrating nga bwe tubanja. Nga bwe tugenda okucelebratinga mu nnaku zaffe enkulu sekukulu bweneetuuka tujja kucelebratinga nga bwe tusaba Katonda kino kikyuke kino kijere. Era ojja kuwulira speeches zijja kuba za njawulo. Tugende tubuukebuuke kubanga guno omulimu twagumala. Twafuuka eggwanga eryetongodde erikakasibwa n'amawanga g'ensi yonna. Okategeera akantu ako tukategeere. Naye ate tugambe
kiba tudde emabega biki ebyetaagisa. Okay. N'olwensonga eyo Haji tugenda kwogerako ku Omutanda bwe yagenda eri e Kasubi n'alinnya eddaala n'ayambuka waggulu n'ateeka bye yateekako. Ekyo kitegeeza ki eri ensi bwe tukomawo mu ddakiika ntono nnyo tulabe nti ekyo kitegeeza ki eri Obwakabaka wa Buganda nga tukyanyumidde mu byambalo bya Buganda bwe tugenda okutandikira awo. Mwebaziza tweyanzeege mubeere bulungi mwera. Bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulambo batya